Usaidi yange tegubadde mulungi. Nze mbaddewo nga mpambana era nga anoonye 10 nga njiya. Naye ene Uganda yaffe mbanda si kirungi. Mbeera ya kupambana enonoonya 10 eno bakuyiribya bakwata bakola ki bana era kutwaliza wamu katusabe busabi gugwe bulungi nenge mbeera ku side yange oba n'abana Uganda abalaba ndabako bensinga okulabako sibalaba nga bali mu mbeera ennungi. Gubadde mufu nnyo sina kyenfunye mu kyamaanyi. Sente ntono nnyo sente. Mwaka nga gwo tegubadde mubi kiri awo kujjako emu naye nfuliddemu bye nasaba Katonda era ebintu byange bingi mbikoze era nga ndabira wano ndi ku mulimu. Tegumpisiza bubi okutwaliza awamu. Tegubadde mu byatwaliza awamu ebimu ku bye twasaba Mukama abadde abituwadde era tugendayo mu ndomo munda kivuba okumwebaza byatuwadde tumusabe n'ebipya byagenda otukolera Mukama Katonda. Nebaza Mukama olw'obulamu bwange. Omwaka guno gumpisiza bulungi kubanga mbadde mulamu. Katonda nkuumye nga ndi mulamu, akumye famire yaffe, atugabiridde, ensi yaffe Uganda eri bulungi, so sina kye neeraliikirira ate era nzikiriza nti guno omwaka ogujja Mukama agenda gutusomosa nagwo. Omwaka ogujja ngusubiramu ebintu bingi. Okuva wendi okuva ku kkubo nzire mu dduuka ekyo nakyo nkyagala n'obulamu kyekyoka. Omwaka ogujja nsuubira kubanga obulamu bwange si bubi nyinza okubanga nja kuwangaala nkyali ate ntegese abaana nina bana